waliwo omulasita namulako lumu ku interview aho yayogera ebintu ebitiisa kyekyabaawo naani gwe yalaba naye nze nkubuulira amazima si mu bubi ndayira oyo nvubuka siyakuba radio siyamukuba bamuwayiriza siyamukuba ne bamusalira n'omusango siyamukuba waliwo ekigambo awo ekyayogebwa ku bantu bannaffe betwalina abaawo ekigambo ekyo nze nakiwulira yali akigamba radio nga balina radio abo akimugamba mu busungu nakiwulira bwempulira ekigambo ekyo nze nenkita ningamba kasita oyo munnaffe is part of us so kakati yakimugamba mu busungu baali banyiigaganyemu ate mwali munywa akacaayi biki ebyali byogerwa byanyiza abamu ku bantu biyinza okuba byali bya ssente radio sasula ssente zange ozeera bekyali olunaku olwo nzijukira era ngaolunaku lwatandika ngaolwa bulijjo luli nnomo lwakuba nti mu kiseera ekyo waliwo ebyobutakwatagana ku Neverland byali bingi abawagizi mu system mwennyini ba CEO tebakwatagana ng'enkwatagana ntono kati enkwatagana eyo yaliwo nakabanga yaliwo akabanga lwakuba yali munda nnyo nga abasobola ogitegeera abali munda mwennyini kuba radio ndoza wawulirako yagendako Kerwana n'agaana okudda saabiwulira radio yagenda erwana n'agaana okudda e Uganda yali munyiivu abantu nga bakola nabo tebamu appreciatinga abatono naye abatono era nga wegambye nti munda mwennyini omanyi laavu etandikira mu kampani kati waka weba tewali laavu naye ebintu ebisi twabikweka nnyo kuba ffe twakuba sho nyingi nga wizo taliiko nga naye tetumanyi gyali abuze naye muzibu gwakula gwabambala Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. MLF kwetuli n'olwaleero sitaani aswaziddwa tukomyewo ku mpewo oluvannyuma lw'okulwana okungi oluvannyuma lw'okugibwako bannaffe abamu abalowooza nti buli kimu bakisobola ate buli kimu kirina kubanyiiza bayingira mu akawunti yaffe ne bagijjako bajakinga ne balikoteekako bikatyuni okufererako abantu balekako bikatyuni kati nga gwe bw'okona mu linki ya katyuni nga nawe bakwakinga tubadde toseka muganda wange
abayayi bagiyingiddemu tebagaliza ya ebiseera ebisinga tulina emboozi zetukola abamu ne balowooza nti tulina zikola naye nga ate ekintu kirikiriya nti gwe tosiyaga mwana muto gwe omuntu yenna yeemolera ku mwana omuto ebaggeyo ena kati gwe agamba nti tulina kwogera ku kisiyaga mu baana bato era n'otiisatiisa mbasi kutegeera kuba naawe ogenda kuzaala omwana omuto tumuleke atuuke mu myaka egyesalirawo olwo yeesalirewo naye bw'aba akyali mu gino emyaka tumuleke bambi tomwemolerako. So twebaza Mukama, twebaza tiimu yaffe yonna ekoze ennaku almost 7 ez'obutaweera misana na kiro nebaza abafanzi baffe bonna abatukubidde ku masimu abadde batubuuza kyekigenda mu maaso nga tulabika tyuni ebyemitwe eminene ku channel bipingu kiki mbebaza bonna abatulaze nti ddala channel yaffe osanga ekolera ddala impact obutenkanika. Mbebaza mwebale mwenna abatusabidde abaganye katusabe n'abatuwadde amagezi. Mukama mulungi ekiseera kyonna sitaani tawangula akera tali wangula. Tuli wano Rabongo Charity Foundation abaana ab'oku luguudo bonna tugenda kubajja kungulu Katonda baana atutuusaako tubaleete wano neka Mengo. Ebbanga litumaze tulinga tutuli ku mpewo ebintu bingi bikyuse ideas nyingi ate tulikozesezza okutuukako mu bifo ebirala. So ebino byo tujja byanjula mu maaso awo naye gwe bw'ogula penti yaffe bw'ogula ekisuwanga kino ebisiige bw'ogula entebe zaffe zetukola wano oba oyambye obwana bw'oku luguudo okusurvivinga n'okuvaayo okubujjanjaba obugulira emifaliso engoye mmere madagala menye ki naye waggulu wa byonna oba oyambye ekifo kyeka Mengo okuggwa. Tuli mu kukizimba twamaze osereka essomero lyabwo katugenda sereka essomero lya byamikono twandibadde twatandika dda ne tukozeseza ssente empitirivu nnyo okununula chana akasente kaffe twali twasevinga tukakozeseza okusasula abantu tulabe nga batayiza ba aka bano obutakubira ddala chano kugitwalira ddala kuba twabagwamu ng'olide batuloginze out tetukyasolako postinga nga banende bapostinga bipingu bina mitwe minene na bufere. So sente ezaali zino gende ne tuzizaawuzaamu kaka tuddemu tupange buto. Ekirungi Katonda waffe mugagga ina nyini gold ina nyi masanga mudde mutuwe emirimu tupange buto ebyo bibaamu mbulamu tetujja kuva ku buweereza kyekyatutonderwa. Kale nno gwayimiridde naffe ng'ogula ebisiige byaffe Mukama akuwa omukisa. Nzize bannaffe bangi nnyo abatuva ku maaso ne waliwo emboozi ezimu ezirwawo okutuva ku matu nga buli kadde obwongo n'amatu mu emboozi ezo zaafuuka mmere. Waliwo ebintu ebyebuuzibwa ku brands ezimu nti lwaki kyali kikya lwaki byonna lwaki ddala ye kiba kitya nga ebiseera ebisinga gye tukoma ozoogerako oyo alina ebibuuzo ebyo gyakoma okuwona. Katuddeko kemabega nze olunaku lwe mbadde neesunga mu bulamu lwange lwe luno njagala kumanya bwe yali afa olunaku lwe lwasembayo mu bulamu lwali lutya. Yali alokose, yali asiramuse, yali ava mu kasaasi, yali ava mu kereziya, yali ava mu muzikiti, yali ammere ki? Bisi bye yayogera. Omulabe sitaani yamukuba atya busu n'amugya mu mikono gy'abantu abali bamwagala n'amutwala paka bwe yamuttira gye yamuttira. Omukulu nsanze okulaba kiriya obulamu kyekiri omuganda embeha Rabongo onkubye ennyondo naye kakwate mu ngalo kali kabadde kako kati kano kange ssebo embeere gamba ki simbi webale kuba fresh yamaani oyambadde emikuufu mu bulage egy'ebbeeyi bwetitewetye munnaye oli kisinze n'engulu ze tutambulirako ng'ayambadde omukuufu ogwo teziri seefu kasita ntambudde misana naye ate obwana obuzifuula obutaba seefu bwa myaka 17 16 15 era kyokola maani kyamaanyi nnyo kyokola kyamaanyi nnyo organize charity eno kyagadde nnyo ekintu kalanga kakali ku kamera emyaka egyo olabye bwakuba kapiteeni wa villa awooli ne bumutta buba nabalaba gundi iPhone nabalaba. So nga bw'oyambala omukuufu ogwo mbadde nsaba n'ekino kiteeke mu bwongo nti kale newe ogenda otambulira bomu ku basaali abagenda okulongoosaawo oba ng'oyambala omukuufu gwo ng'oli proud yes weewaawo amanya
ngati anziba mpita DJ Paul Yeah, man. Bwetwogera ku ba DJ ababikoze ndowooza omuntu avayo n'akunyooma abaasaagasaaga abaasagira nno ddala nga tujeewa nga tukijeeko ekyo kuba kiwakikuba n'okimala gatambudde waliwo wotuuka level nozisetting nga tukyalina ndowooza na kipya kyakukola amawanga ogatambudde ogenze buli wamu ofunye information ngiwandikomeza wani wakaniyamba badijje banno awo tujja kutuukawo naye ate olunaku lwe yafa Moses Radio okusinziira ku mawulire gonna agatambula abantu bonna bagamba nti gwe yasembayo okuba ne Moses Radio era gwe eyamuyina nze ndimuyina amawulire ago matuufu amawulire matuufu kakati omusajja oyo nga bwe gambye yali kyali wange nnyo yantambuzaako ensindo zanga 3 nga yaŋŋambye leeta passport bakuteremu South Africa eri Seychelles eyokusatu Dubai niyo already Dubai naliyo ko nenkomawo kati bwenkomawo nnyo yali mukwano gwange nnyo nange ajanga mu Good Life nenzija mu Good Life nenzija mu era n'ebyakabi najjamu n'emmotoka super custom era nga nze mbavuga nze DJ waabwe ate nga muko wange radio muko wange muto wange yawasa muto wa radio mwala oluganda lwali lugumivu yanjagala nnyo kakati olunaku luno mukwano gwo akuvaako atya sitaani okumuvuba oba mumwamugayalirira ebibuuzo kakati abantu omutwe abantu kati bajje batandise n'okukaaba kakati n'ebintu ebyo nze ebbanga lye nabeera ne radio bwe nabeera ku Good Life nze nali nvuga radio wonna obaludda oba tuwaaza obaluddawa era nga mpita nze nga bampita muko ku Good Life muko jangu omukulu akuyita wa radio tiyabeeranga na simu radio tiyabeeranga na simu anti simu gweyo bwefa oba bwegwanga yakuwamu yiye nga yakuwamu kati nga yabuze simu mbere naye yaki nga ye simu yo bwebula namugamba mwagana nange simu yange yabuze gaga yiyo gijje mu layini nga kuwe simu kati nabeera naye ebbanga ddene nga nze muvuga era ne bwe tuba tujjeyo kali ka benzi ka convertible ka benzi kano ka open roof akababiri era nze ntuula wano yabeera wano olunaku olunzijukira era ng'olunaku lwatandika ng'olwa bulijjo luli nnomo lwakuba nti mu kiseera ekyo waliwo ebyobutakwatagana ku Neverland byali bingi abawagizi mu system mwennyini abakuga CEO tebakwatagana ng'enkwatagana ntono kati enkwatagana eyo yaliwo n'akabanga yaliwo akabanga lwakuba yali munda nnyo nga abasobola ogitegeera abali munda mwennyini kuba radio ndowooza wawulirako yagenda kukeerwana n'agaana okudda saabiwulira radio yagenda erwana n'agaana okudda e Uganda n'agamba Kyaga gwe ne DJ Po mulinnye n'atuweereza ssente tulinnye ennyonyi tugende e Rwanda ekigali yagulayo ayinayo n'ettaka yali aliguze ng'agenda ku setting eri Angel Music ng'egenda kudda Kigali okuzza radio nno Uganda kati ze yanvuzaako emmotoka mpaka nga ngenda Rwanda ku booda bayitayo Katuna nga ngambye bwengenda omusanga mukomyewo nentuuka nenvuga mba ntuuka embala nangamba ddayo ngenda kulinnya nnyonyi ninga already ndi mbalala ngenda nga tumwegaye noro teyalinnya nnyonyi ng'aganye okudda ninambala kyali kimunyiiziza yali munyiivu abantu nga bakola nabo tebamu appreciatinga abatono naye abatono era nga wegambye nti munda mwennyini omanyi laavu etandikira mu kampani kati waka weba tewali laavu naye ebintu ebisi twabikweka nnyo kuba ffe twakuba sho nyingi nga wizo taliiko nga naye tetumanyi gyali abuze naye muzibu gwakula gwabambala daaga yo mufuna obufunyi daaga oyo saagala mwogerako daaga anyiiga mangu ate nga kyali wange daaga kyali wange kakati olunaku olwo lwombuuzizza nzijukira twali twavuga nga tuli abo super custom netukivuga netugenda Entinda oyo waliwo omwami bamuyita Simon eyali nanyini high table najja akola ebbaala Entinda bagiyita Bugatti
motoka kati tugenda ku Bugatti awo si motoka yo Bugatti bala motoka Bugatti motoka kakati tutuka ku Bugatti zali sawa ndozanga mukaago gwekiro nenga tetwagala kunywa mutufu tetwagala kibia tetwagala kunywa wadde tetwagala kunywa lulizeze nakwe ezimu ze nalaba radio nga tanywedde mwenge half-shave twaberanga awo nga tusobola okumala wiiki nga tetuli soba nga tetuli soba nga buli mugenya ajja ajja na chupa buli mugenya ajja na chupa nga tusobola okumala wiiki nga tetuli soba ninga ffe just twekumaka abamu tugamba no tetulina kubeera bwe tuti ng'omwengera gubeerawo n'ogutunulira kati olunaku olwo tuve wa Simon tuli abo ku Bugatti entinda tugivuga tugikuba Casablanca tetusangawo vibe nga teriiwo bawizo tewaliwo vibe naye tumanyi tugenda sangawo bakamiliyoni bawizo nga tewali waliwo nekyali waffe omulala era aliko bakamiliyoni oluganda olwamuyita Jeff abeera Sweden eyo yali azze kati nze mu kiseera ekyo nali nsula wa Luwafaawo nali wezikyukira wenyini nali nsula ku helicopter awo nenvaawo nenzira wali kati tuvaayo bwetuva tugenda Casablanca tewali kiriwo sawa no ziri mu 10 awo ezekiro kati angamba kubira Jeff olabe wali kuba Jeff yali asula ku Bromeri yawo mu kizungu oli owe Sweden ayinoluganda kubakamiri kati Jeff yali asula ku waliwo mu kizungu awo walinga wekifo bakiyita Bromeri wali swimming pool kati kyemanyi waliwo kawo something like a hotel angamba kubira ku Jeff ono olabe nkubira Jeff kyekiriwo oliwa angamba ndi wano wa Bromeri ne wizo wali wano ntiuke ng'omukulu mugamba ngamba kandi freshing tuambuke enkyuse n'engoyi nti okay nga refreshinga nga nange nyingira awo nkwata mu fridge nywayo kibia otayagala kunywa mwenge ati nze ennyumba ya radio yali yange nga nze nyingira nze kanze kamo bantu kale nze ayingira nenkwata mu fridge n'endya kyensanzeemu nga radio bwagana okulya we yamalanga ennaku nga 3 nga talidde ng'ali mu kisiibo bambi nga tali yankati nga nze asibadde mukama nze nino omugamba nze nino leeta emmere mugamako mukolya ekyasukanga awo nga bayita nze kyaga nga alina okukubira nze Franka mukulu we nga ate alina okukubira nze yali yakusiimako ki yali yanjagala kati yedima ng'okulya ng'ayingidde kisiibo just yabeeranga awo nga tayagala kulya naku 3 ng'akola ki ng'anywa obadde ki ng'anywa bukijuisi juisi yalwangawo kati ebintu awo ebyali binywebwa ebintu ebyabulanga ewaka gaali mazzi ga kunywa na juisi ebyo byo nga tebibeerawo byonga tebibeerawo ndagaiso kati mwaliina naye ng'ekintu ekyabeerangawo ennyo yabeeranga bbiya na whisky basta buli mugenya ajja aleeta bbiya kuleeti 2 3 sitaani ki yali abasuma ng'era ffe bw'oba teweekomyeko n'ebirala ebimanyi ebikubwakubwawo tebaleeta mmere takwetikirayo ttooke kizibu nnyo okugjako radio yayagalanga nnyo abaana ba team Radio and Weasel kati nga buli wiiki abattirayo embuzi oyo omusajja yagulanga embuzi nga bazireetawo ku geeti abantu bampeere sente ziyingira abaana bazirye kati akoolo we yalyanga abaana ne bamugira makusudi omanyi yayagalanga nnyo mmonyebisa nalyawo ebifinga bibiri awo engalo ne tukuba engalo omukulu alidde ku kamere alidde ku nyama awo n'atoka kuba omwenge gennaku nga 2 kati bukuzaayo ku lunaku olwo omukulu amala okunaaba nti awo ndi mu sitting room yaawo ndi kabiya kangangamba twambuke ng'efuluma waliwo omuvubuka yabeerangawo kaawo bamuyitanga Galasi waliwo n'omuvubuka omulala bamuyitanga Sami mulaba nnyo aleetera wizo Sami mulaba nnyo ku TikTok nabirabyemu omuvubuka yali ayagala nnyo wizo
Sami yali ayagala nnyo Wizo. Erekezo olutalo lwa Sami ne Wizo lwa Baluganda. Kati ye Sami ng'ate ye tali nnyo ku radio. Ng'ali nnyo ku Wizo. Manyi Wizo yabeeranga n'emikwano mitono nanti nga talabika. Wizo ate ogenda mujjawo. Nga bw'oyingira Neverland radio gw'osangawo. Wizo ng'alazeeko. Either yeebase oba taliiwo oba naffe tetumanyi waali. Time ebayasho ebagatta. Time gasho. Sami ekido wa Wizo. Era nga ya cleaning eyo wa Wizo yalongoosaayo. Sami byayogera talimba. Kugambe ne twava ku Neverland yonna neggwawo oyo yasigalayo. Nga alabirira mukama we Wizo. Bamujjamu akalulu. Nabiraba. Sami ne Wizo bali bwe bati. Aboluganda bita tuve mu lutalo lwa Sami ne Wizo. Lwakuba nti Wizo obuzibu bw'ayina. Waliwo ebintu byakola ebimu nga tebijja naddala ku muntu gw'obadde naye ebbanga. Waliwo ebintu byakola nga tebijja kubanga abo abaana bonna babadde babeera awo babadde tebabeerawo lwa ssente. Wanulaavu ffe twafunanga ssente kubanga twalina bye tukola mu Neverland era nga tusasulwa. Nze emmotoka yange eyavuganga Radio and Wizo mutuwa zonna ez'e Uganda. Aliko tuli maje. Maje, yaliko maje. Gano maje. Amaaso eriko ekigambo DJ potting this. Emmotoka yange nagyetikkira Dubai eyo. Era bwe kabi najja mu Neverland awo nembala nti ki ekisobola okutambula wano kubanga nalina pulaani ekomawokko mbeereko ke Uganda mbeeko byenkola. Era nze ndi musajja mulimbi ndi musajja mulunzi. Fama man. Kakati neŋŋamba naye ate Neverland eno banjagadde embeerawo kiki kyensobola okukola ekireeta wano ssente nga nange banneetaaga kwegenda nentikka emmotoka eyo. Era we yatuukirawo mu Neverland tebaddamu kuleeta kupangisa mmotoka ndala yonna. Kati ng'eyo esasulwa si bya mukwano. Kati ate ne saavisi gye nabawanga eya DJ tuli wano kagize twabeerangawo ne DJ omulala bamuyitanga ne stereo. Kati olumu stereo n'akikola embeerawo nze nemusigala gwa kuvuga ate wamwe tugenda nga live band nga tekyetaaga DJ. So kati nze nabeerawo kko naye ng'emmotoka yange esasulwa. Nze Wizo radio yatuukanga ng'emmotoka yange yemuvuga naye basisho. Ng'era ngamba tugende nga tugenda ku petrol station nanga tugenda Ntebe Ntyukke. Natugenda wali ku petrol station nayiwamu 10 nangamba nagana 2 gakubeeremu. Yali musajja wange era baleetanga ssente awo ne baleeta ebisaawo nangamba genda mu room. Nembala ssente nabuno obugalo ne bunnuma. Kyokka ate bwe mmala okubala zonna nenkakasa nti ntuufu. Kati ate nga nziramu ng'ezooli nziteeka wali n'ez'omukulu nziteeka eno. Ez'omukulu Maksudi nga zigenda mu bbanka. Ez'omukulu Wizo manizo nga zidda ewuwe. Life netambula. Kunyumiza ekintu kino. Olunaku olwasembayo tuva ku Neverland akyusiza naye we namulekanga anaaba nenywamu kabbiya nange nenzikirira ewaka nendi freshinga kuba awo nali nkimanyi nti kati olunaku lutandise olulala nenziruka ewaka nendi freshinga nenjivuga nenkomawo mba nakakomawo ssaawa ng'emu awo mu kitundu nagirinyira netukkirira wali awo mu kizungu awo mmanga awo akafu bakayitanga Bromeria walingawo omukyala muzungu Kathe tukituyingira munda Wizo wali Jofu wali kumacha tutumya ka chai Jeff ne Wizo bali kabia kabwe bia yali wawo ngabaga nti ngabaga mumpe ka chai nga gulo gwe nate yagunywedde alokose nga simanyi nga musajja tuliawo tumala ka chai tunywa ka chai simu enkubirwa jaga oli wa kuli ku Bromeria Ntyukke. Franka mukulwe oliwa tuli ku Bromeria Ntyukke. Washington nga nkubira oliwa ndi ku Bromeria Ntyukke. Bajjukira omukulu nzemba ne bakubanga kuyange. Ate radio ngo mutwala fe radio motoka ya fulumanga ne tujiwerekerezo wa boda. Waliwo wa boda onakulaba kulumwa ani boda yasalanga ne radio yenviri n'erinnya lyerabidde oba yazizi sa azizi wa boda yali musajja mumpimpi mukaawo
yabeerawo nnyawo ng'emmotoka efuluma nga radio waliwo amututte nga alina omugoberera ani oyo wa boda kati nga radio ani amututte omuntu yenna gwe tuteesobale oba mukyala oba liriyani oba ani tulina okubeera shuwa oli ye boosi alina okubeerako enkesi nga radio yateekayo etteeka ffe twaliteekawo mugoberere okujjako ng'amutwala munnaffe kati nze wenamutwalanga no problem tugeze Frank amututte Chaga Labeja oba Wizo oba naye nga tewali problem naye bana abalala ng'omutwala owa boda alina okubeerako naye oba ogenda Jjinja naye oba ogenda Jjinja alagawa etteeka ani yali yalireeta Chaga oba Chaga naye yatuuka nange ebintu ebimu n'abindekera anti nze nga mbeerawo buli lunaku ate nga mbimala kati natuuka ebimu n'abindekera nti muko kati kubadde njagala okole bweti ne bweti omusajja oyo abadde alina okukola bwati ne bwati omugulu alina okukola bwati ne bwati nga nze nkikwasaganya ate nga omukulu ampuliriramu nze bwe namugamba ng'ekintu kati Chaga yamugamba ng'ekintu n'akigana n'aŋŋamba nze nkimugambe ninga nkimugamba era nga mpita muko oba ogambye tukikole kati nga zinga manyi engeri gye musuddiyamu ne mujubisa genda okola nga akikoze muko ne mukoba naye nkumatira mwana mwatwala sisita wange empozi negenda mu maaso kati tuli ku bromeri yaawo emboozi etambula Chaga nga ajja Chaga bwamala okujja tuba tuli awo nga bankubira essimu basooka kunkubira ndoza nga Chaga tannaba kujja Frank yankubira nangamba Frank mukulu wa radio nangamba radio oli naye nti nangamba gundi ayagala kwogera naye Pamela oli omukyala bamuyita Pamela yabeeranga Ntebe eyo omukyala oyo bamuyita Pamela oyo yali mukyala muddugavu mukyala ali disciplined omukyala oyo yakuzibwa simanyi nnyo business gye balina ne radio ebaali bamukwano era nga batransactinga ne ssente bukadde buna bukadde busatu bukadde butaano era ne kashi naye nga simanyi business kubanga nze namiitingako Pamela oyo ne radio ndo gyali emirundi esatu ngera etumiitinga Pamela Entebe radio abaamuwa ssente nga simanyi naye nga ndaba balina kye boogera naye nga ndaba kiringa something like business oba nga kiri serious ate ngeri omukyalo omulaba talina nnyo radio talina nnyo kyamwagaza nti oba mukwana oba ki omukyalo ali awo bwatyo era nga ajja namugamba namulaga empapula awo kwa bintu bingi nnyo bye nabeerangamu ebya radio nga awaayo ssente nembiringiza nemala nembitegeera nga bano bali muvuga speed nemugane oyo ffe batuleetera ku container y'ebyennyanja awo nevalandi abasajja bajja bamubalira nti ebyennyanja bikola radio akwata za miliyoni dozanga 15 azibawa ajja abongera ebyennyanja kati tutuuka twekyawa tetulaba kitambula abasajja bavuga container y'ebyennyanja nebagirabiramu nga biri munda biri mu ice biramu ne bamugamba biyiyo container y'oboloza twali tukulimba iyo ne bagiteekaawo twali ebyennyanja twagaba ebyennyanja firiji zaffe zonna nga zijjudde ebyennyanja mugera kulya byennyanja bikulu ezo zitirapye tubigabira oyo mukyala wa gundi oyo wa bromeri oyo nano nebyennyanja bingi nnyo ababoda bamangawo ne bano nebyennyanja abakyali baffe ne batwala engege buli mwana atwala 2 business ayekyanza omukulu Dabiria asabiza abasawo bagamba birungi mubireete wano mbirabeko mubigulire wano ngambira mumbuzabuza mungamba nkya luli omusajja yateekanga mu ssente naye ng'akiwaamu obudde bw'alaba nga tebikwatagana bulungi abajjayo gundi eno baseball bat yalinanga baseball bat eyo ngambi gibuuza abaakola emmotoka eyo eri ekkaga bagimuguza ssente nnyingi amala ogimuguza yingini nganfu
n'ababuuza ki ekyetaagisa nga olwo amaze gisasula buli kimu n'abagaa tugule yingini ne bamugaa tugule yingini endala nti eri wa Dubai sente mmeka nti ogikola bwetuti ne bwetuti miliyoni 12 mugende mulukanjaga mungambye etuukira mu myezi weeks mmeka nti weeks 3 yingini eba etuuse motoka ng'etuulaawo tuba tuli awo nga yingini etuuse baakanika yingini eyo motoka okuvaamu eddoboozi weekend namba nga bali awo ne baleeta abakugu bonna neegaana lwaki ngeegaanye okumakinga okustartinga ffe tetumanyi kubanga be bagimuguza emmotoka era neyingini be bagiguze yekyanga bayingiza bulungi nnyo emmotoka ye bajjanga n'akamotoka kaabwe ne bapaakinga munda ne bakanika ne basibawo olunaku lwonna ng'abawa ne langi abalabirira nga nesente zokkanika yazibawadda buli kimu yakibawadda balinamu emmotoka ng'eyase bulungi tezikira wiiki namba netugenda mu nnaku tetutuka mu nnaku 10 nga bulunaku bajja nga baleese buli lunaku bajja n'omukanisi mulala natuuka neyekyanga soka nakwata yagijjayo mpola yagijjayo kubanga namulabaawo ng'anywa wisiki amuyiwirayo ku muuku yasooka neyekyanga mu mmotoka yange eyo leero eyina okwaka abeeraawo nagira kumanya yakwatanga akagiraasa ako nga kasobola okubeerawo essaawa nga tekazikira nga kati topingawo butopinze kasobola obeerawo essaawa ennya nga tekazikidde topingawo butopinze redirebo sajja ngenda okulaba nga sipiidi gyanywesa si eya bulijjo motoka erina okwaka leero baba bavaamu basiibula basiibula bayingira emmotoka nayingira mu nnyumba najjayo baseball bat nemmanya nti kati najjijjayo nenga kati bano bawedde yatandikira ku ndabirwamu ya maaso nadda ku saidi mirawe pa eyake abasajja gundi jagwa jikuba saidi mira zonna neziyiika tetugamba okujja omutereeza obutereeza awo muganda wange nze mwennyininyini asooka abasinga bali bweru kati olwo bonna badduse dda basame kuulu bamezaya bonna bali bweru nange nasooka kudduka nebanga ate naye omukoba oba odduse ekitegeeza abasajja motoka bagenda gimalawo nzira munda mukojja olwanda banantandika ama mukokiraba ndi bune mugamba oli mutuufu ne basajja musoke mujje mufukamire kati njagala mujja mukiri ekyokuba sajja musoke mujje musajja mufukamire mumubulire ekituufu agenda akivaamu ne yali agenda gikuba yonna yali agenda gikuba abasajja bafukamira emmotoka eri olwere yakamuli miliyoni nga 5 anyize abasajja nebeetonda babeerawo ekiro kyonna tuba tuli sawa nga 10 ez'ekiro tugiwulira keke nayimuka yagikubyeko yayise kati ati yakuba eno eyaabwe gye bagiramu bamakanika gyeyakuba nabagamba mugenda mutya olunaku olw'10 ng'emmotoka yange teyase jukira yali yaŋŋambye dde erina okwaka leero bagikanika ng'eyaawe yawagaa neyamwe tefuluma ng'eryawo n'endabirwamu zonna just twajjawo bujja ndabirwamu bisosogeni netubiyiwa mu kasasiro anywa kawalagi erina okwaka leero yabeerawo paka saa 5 erina okwaka nga ngamba aliko okwaka agenda jakisa bayivu kati nze abala bonna bajjanga ne batuuka emboozi yakakukulu akamu ne kabeera wali akala ne kabeera wali naye nga nze mbeera naye wali kati nno n'olunaku lwe yali akyusa nga ngamba nti it's time good life it's time for my own record label yakigamba nze mukolimba yaŋŋamba yali ali awo lwali misana tuku tuli awo sawa nga 6 tutudde mu kati ndi naye ayina naŋŋamba ndeetera ekitabo kyange kyenkubako art yayina ekitabo kyekyakuba art yali musajja mukubi wa art naŋŋamba ndeeta ne kalamu zange eziri awo ng'atandika okukuba kagundi ka Angel Music logo ng'atandika ogikubira ndoozi essaawa nga nnamba bwasiimula bwagirongoosa naŋŋamba eyo girabe nemugamba kuliko ekigambo Angel naŋŋamba ate kana akali wansi nemugamba music
nangamba kati bagita Angel Music. It's time for Angel Music to shine now. Avuda mu Good Life. Olwagivaamu era yafa agivuddemu. Anti nga wegambye nti ebimu byali bya munda nga abebwero tebasobola bitegeera nga wegambye nti twayimbako shows nga tuli nga radio yekka bewagudde netuzikuba netugibala sijja kuyimba naye no problem ne wotajja nze ngenze nagenda ogenze nayo lego omutwe so kakati kankuze wali ku Bromeria kankuze wali ku Bromeria omanyi embozi ya Good Life eyo enyuma nyo naye enyuma tenyumira mwabali ebweru abali ebbali mwali temukiraba nnyo naye fe abali munda twali tukimanya abantu abazanya ne Uganda olwo kibazanya mu filimu mbozi ya Good Life okitegeera omusajja oyo yakunyumizanga ebintu nolowooza nti akulimba ogenda obinoonyerezaako nga bituufu kubanga ddala record level chwa ne Uganda erisinga Good Life sigiraba singa abasajja batandika okutwalira wizo diro okuzanya filimu mu gundi ya Good Life ne bali eyo kati nno nze kankubuleko radio kuba weyavaawo byali bisoboka kati awo ngenda kukutuukira waawo kati tuba tuli mu Bromeria awo ikeo mangu wano yagambye nti it is time to shine ku Angel Music kale sokegera ku Bromeria Angel Music eyo yali egenda kuba yakabi nkugambye yalina pulani ng'erina kushiftinga kuva Uganda kugenda Rwanda oba mu nsi endala kwe kugenda naddukira e Rwanda nemwegayirira already Angel Music already yatandikibwawo dda ne tiimu bakimanyimu abali munda bakimanyi nti tulinayo Angel Music era ne music afuluma ng'afulumira mu Angel Music senkulowoozako nga takyayimba Good Life kigambo Good Life Angel Music nga ankodaga akimanyiko yali jogo ki akimanyi kati ankodaga oyo bannange kyali wange sagala simwogerako bimwogerako birungi ankodaga tagala muwayiriza sagala muwayiriza ate era simuwayiriza ne oba towayiriza era mulimu nga nze era waliwo ebimu ne babituufu nga tusagala obyogere ankodaga mukwano gwange ate anyiiga mangu ankodaga ze mumanyi ankodaga ng'ogyeko famire ye baganda be ng'ogyeko kuba ankodaga era omukwano gwe yalina ennyo mu Neverland awo yali sitiriyo tewaliwo mulala si w'abantu nnyo kati mumutegeera nze nali owokubiri mumutegeera ng'ogyeko sitiriyo nze nali owokubiri nati nze nabeeranga nabo every time bantumanga genda okole kino twalayo kino kikole bweti kino kikole bwekiti kino kize genda obale sente zino ziwoono nga biri kimu kati ankodaga oyo kazoke muleke ankodaga nja kusooka musaba oba mwogereko anti ankodaga anyiiga bubi era nti anyiiga bubi bwe buzibu anyiiga bubi ate bwanyiigira omuntu takikola oyo amunyiiziza ate akikola mulala obusungu abumalira ku balala gwe bwomunyiiza tagenda kunyiigira gwe bw'aba anyiize oli bw'aba yamuli mu maaso oyo yakisasulira kuba yetamanyi kakati olunaku olwo mbandi tuli ku Bromeria bankubira essimu baagala Pamela ayagala ki kwogera ne radio nkwata essimu njiwa omukulu Wizo waali Jeff waali nze wendi tuliwo abantu bana tuli radio yali kakyayike bakamuleetedde dda Wizo era nga vibe weerika music weekali awo akatonotono Jeff oli mukubi wa mboozi nyimba abakubazaani tetwawulirizanga nnyo nnyimba zaffe radio nga tawuliriza nnyimba ze azikoma ziwuliriza mu studio awo tubeera nnyo muka music kaffe akarege kati nze nagenda nga nenfuna buddaabu obwo nembuleeta era nga bwe tugenda mu ttuwa nteekamu nnyo buddaabu obwo kati oluyimba leesu
leesu radio bajja bankyalira in fact leero enkeera bwe bamutwala Entebbe nawe bwe bamukubira Entebbe kati leero yajja nankyalira ewaka ne bafranka ne basamekulu ngamba nenfumbira ku kyemisana empita omwana wo n'atufumbira ekyemisana awo katoga awo ne bajja motoka zajjanga 3 ne zipaakinga awo ne bayingira ewaka ne tulya kati tuba tulya awo neiba afuluma ayambadde leesu agenda ku taapu okufuna amazzi twayita kineiba nga kiwalawala kisiraamu kina matako kina gagu kakati kifuluma kina leesu radio agamba ka leesu mukalaye agamba nange bakyala bamwe bagambe waliwo omuwala gwe twalina ngamba weesibe leesu naawe toddamu kugwera kigambo disclaimer bigambo bibyo kakati amugamba muwala naye weesibe leesu naawe tuve ewaka bwe tuti kuba emmotoka zonna zagenda nze namuvuga agambe tukkirire wali wa producer olwo producer yalinga nga ku kikubo ekyambuka ku Neverland awo ngukkiridde mu kaawo nyobaani ndyerabidde nga tukkirirawo ngenda okuli ali mu studio weesibe leesu nanga leesu ogirabye kanjikole oluyimba weesibe leesu kozi omwana namugambye yeesibe leesu twavayo tulina tune twavawo tugirina ku flash bro enyimba za radio ezimu zoba ziriro ddawa ezimu nziwulira ebigambo ebibulira gyembiwulira ebigambo ebimu biwulira nziwulira nziwulira abamu baba bakuttemu gundi eyo ne bagijjamu ne bagiteeka wala naye nziwulira waliwo n'abamu baliira ddala olulamba nziwulira kati nze nabeeranga ku studio nabeeranga ku Neverland buli lunaku kati enyimba ezimu ezo zowulira bannange abantu balira ddala nziwulira kubanga enyimba ezimu ze nabeeranga mu studio nyimba ntono nnyo ze bayimba nga siriiwo kuba studio yabeeranga awo era bwe tuba tetukoledde wano era gye tugenda mu studio nze ntwalayo omukulu nziwulira naye sijja zoogerako nziwulira sijja kunyiza abantu balamu bananziika nziwulira waliwo n'abawala babiri awo zenyimba nzimanyi bulungi nnyo nziwulira abawala bali babiri n'abalala naye abo ate bayimbira ddala kumalayo akwata lulamba jasi nakyusa mukyusa ddoboozi lye najja muli a radio nateeka muli lye naye nziwulira nze lwakubanga nze omukulu oyo kuva bwe yavaawo nensooka nensala omuliro kati nkundirayo wali Pamela amala okukuba essimu muganza DJ Pontier mpaka omukulu mumuwa omukulu ayogera amara anziriza essimu agamba tugenda Entebbe tewena gyolaga ne mugamba asina gyendaga ndi seti tananywa ali soba kachayi yakamalamu namune bamuleetera n'akalala bwe yaŋŋamba tugenda ku Entebbe nange nensooka nenkendeezaamu bbiya kuba nina okuvuga tubeerawo tuba tuli awo Kyaga ng'ayingirawo tuba tuli awo Washington ng'ayingirawo naye Washington naye yali ankubidde nambuuzaawo bawo radio ali luddawo ne mugaa tuli ku Bromelia nti okay nga naye ayingirawo sawa ziringa mu nnyawo ez'okumakya kati radio yali aŋŋambye tugenda Entebbe kati programu ya Entebbe kati gundi olwayingirawo Washington yajja n'omulenzi waliwo omulenzi bamuyita ngoba King yalina dread mulenzi linnya oba ye King oba yani yatambulanga nnyo ne Washington King Michael waliwo omuvubuka awo tali nooni yatambulanga nnyo ne Washington bajja babiri kakati tutuuka time yagenda wa radio ngamba weseti tuve wano kati ngenda eri ku bbaala okiri yalinga bbiiru gye tunywedde nkomawo eyaffe ne radio
si ya wizo na nine Jeff kwa buba kyaliwo ate tumanyi bagenda kukoma sawa mmeka okunywa kati ffe tukiryalinga yaffe ya chai bbiri za radio ne beer zange bbiri kati ngendero jikiryalinga mu bbala malo kiryalinga nkomawo kubanga omukulu yakwata yabeeranga ne sente olumu nangamba zibeera nazo ne zimbeera mu wano kati ebintu ebimu nga ngamba genda osasule kabubiri obumungu obukwasaganya nembeera ne risiti mbukwasaganya obwo mitwalo 10 mitwalo 2 mitwalo bwimale nawo sente zenge ekintu era kyakusasula era mba nero kisasula nze nenkola ki nga nayo bate ziriwo nze nkwata kuzange nenkiryalinga ne mulaga risiti era nanziriza kuba ne sente zenze nazitwalanga mu banka ali akwisiga bakirezi eri waggulu so kakati kati mbamva okukiryalinga biru nkomawo nga nsanga ate programu ekyuse Washington ngamba ya mutwala kamutwale waliwo akagamba okembale ngenda okugamba nekajja kundetera obuzibu kankalege ngawe gambye ebigambo ebimu sigenda kunyiza abantu balamu waliwo ekigambo awo ekyayogebwa ku bantu bannaffe betwalina abaawo kigambo ekyo nze nakiwulira yali akigamba radio nga balina radio abo akimugamba mu busungu nakiwulira bwempulira ekigambo ekyo nze nenkita ningamba kasita oyo munnaffe is part of us so kakati busungu yakimugamba mu busungu bali banyigaganyemu ate mwali munywa akacyayi biki byali byogerwa byanyiza abamu ku bantu biyinza okuba byali bya ssente radio saswa sente zange ozeera bekyali waliwo ekigambo kyenawulira awo ekyayogerwa nga ate yakyogera waffe mu kampu naye nesitakitwala serious nga nendowooza byebyaffe byetunyiga ndugago gundize nja kukuba nze gundi lumu ojja kundaba nja kusalako okutu muganda wange lumu nja kukola ekintu wejjuse kuba ebyo tubyogeranga notiisatiisa mu kyaliwo muganda wange nze lumu nja kufuukira ekizibu kakati sakitwala serious so kati programu nekyuka nga Washington yatwala wizowa radio Entebbe goyina okusigala era ne bafuluma n'emmotoka zaabwe nange nenfuluma nenzira ne tusigala wawo ne ba gundi ne ba Jeff ne wizo kati nange jjukira nali seebase ekiro kati nengana yakati ate okubira wano wakisigende waka nensoka nempuwa mukuba omukulu wa veeri of course alina okunoonyaako tugende wa ekiro mu bbala tananywa mwenge n'ekigambo bakimugamba kati awo bankubira yali tanywedde tiyanywako mwenge okuva ekiro kyonna n'emisana lonnaawo tananywasoba nga ali smart gambi yagenda neyerifureshinga sala ekiribaawo bakapaleke yagenda okudda ssebo nga amaze okugolola yeyegololera wabeerangawo omukozi naye ng'ajja misana nakirininga ewa radio ekibiki n'agenda tasulawo kati fe abasigadde ababeerangawo ebyetaaga okukola ffe twabikolanga radio yeetaaga kino naye nga radio ne mu nnyumba y'endowooza n'okubeerayo naye era alwawo okubeerayo mu nnyumba nga yeebeerera mu kati awo otule tumukwata naye bakako mu katebe kaawo okuddako kufuluma ngomukuganza nti radio ali mu buliri yeebase obuliri bwe ali musanafu yeebeereranga mu ntebe awo anti ye buli muntu atuuka alina tuuka ng'anoonya radio nga yabezaawo abantu era bw'ojjanga ku Neverland era bw'osangawo wizo nga radio taliiwo ate waba vibe nti wizo ye yali bibye ankodaga yabeeranga bibye yeebeerera mu nnyumba yawe n'alyoka azannya geemu olunaku lwonna nga tafulumyeku wano naye ngaffe ate ne waddaga nga batono nnyo abayingirayo ate maaso so ekigambo kikyansigadde kati nga nsigalamu sijja kyogera ekigambo kale sijja kyogera ye yakyogera akimanyi amumanyi n'abaaliwo abalala nabo bakimanyi bakiwulira waliwo bakimanyi
kuba luwe nalabako n'omuntu omu ng'akyogerako lwakuba yakyogerako nga naye takimanyi bulungi teyakiwulira naye yakiwulira mu lugambo nze nakiwulira tekyayogerwa mu bulungi kyayogerwa mu bubi ne radio yakiwulira bulungi nnyo kubanga oli yali ayogera naye naye radio lwakuba buzibu yalabira nga bw'aba tatamidde abeera hambo nga tasobola omujjamu ekigambo nga tatamidde obooza nnyo oba omugamba amawulire agayitingana nti abantu bawuliranga radio biyatamire bamubbe anti radio bwe yatamiiranga buli kimu nga kisoboka essimu agenda ajjikuwa engatto gyeyazze naye erandani agenda ajjikuwa buli kimu agenda ajjikuwa gwe kyosonga muno mugamba mukama wange naye ekyo kiri kitamiro lye ligaba yalina ekisa ng'atamidde ne waba tatamidde naye we yali atamidde byayanguwanga nnyo teyayibuzanga nnyo era nga lwe tuba twagala kasente era tumugera atamidde muwebubiyamuleetereyo biya kigatemu nayiro katamu kibuku tulesitinda byonna bibbe ku mutwe fuludoozi naye olaba muko wange oyo bintu bingi nze bwe nabeera naye ennamuwonya oba betwawona n'abantu ababi betwawona owanze nze natambulanga naye era nga tutukako erya nendabawo embeera eyo neŋŋamba wano embeera omukulu wange mukama wange ayinza okufunamu obuzibu wano nze nga bwe mukwata ku mukono bwendi ne mugamba rasita motoka ebisigadde abimbuuza tuli mu motoka omayinza mbadde nzija nnyo nga ndaba nnyo interview z'abantu mayinza okuva radio yaffe oyo nafunamu ekyekango nenkiringa neŋŋamba kati efamire neŋŋamba radio good life kansoke njesonyiwe bwejjogerako era nze bankubiranga nga ndyeyo nga banga no tangazaamu kino nga no so netuva nebagenda nange nebeerawo nirankoddagaawo koddaga nagenda okulaba nga nabo bali bakyanywa ate nga nakooye nenga akanzikirire wakampo we kati nzikiridde wakampo ye mba ndi waka sawa zaali 12 essimu ez'okumakya kiro sawa zaali nga 2 essimu oliwa Maksudi bamukubye kati nga ffe tumanyi bino ebyokukuba ebyaki ebya bulijjo bamukubye kwanza bamukubye naye oli yaŋŋamba bamukubye naye kankuddire baŋŋambye ayinza okuba embeera sinungi naye kankuddire kansooke nkonfaaminge Kyaga yankubira Kyaga lwe naye taliyo naye ali wuwe kuba tiyagenda Ntebe naye yali akwenanga nagana nkanzikirire waka kati Kyaga ngamba vuga ali okumpi vuga ngodda ku Ntebe road wosangira ambulance yonna imejigoberere fubutuka nalina mu shoti pamwe kisaati awo fulumye motoka speed ne musilipa zira ku Ntebe road njivuga nzikirira awo ngemisinde gyetwala kati edda wali ngamba naye kati nkubira ndi mukubira Washington kubanga Washington yamututte yamuyinako obuvunanyizibwa nze bwentwala radio nze muyinako obuvunanyizibwa mubufunze ebbanga limwabera ne Moses radio lyonna omuntu eyamutwalanga yamuyinako obuvunanyizibwa nga kampani ekwesiga nti oyo asobola okugenda naye bw'aba kampani tekwesiga egoyenderako ewa boda so obutasindika wa boda Washington yeyamuyina munaffe wa famire era nga mumwesiga wa famire era Washington okukwata ku radio mumuyina kusooka ye muteeka wansi ye mulwanyi wa radio bw'obeera ne radio tolina kulemererwa kuba enduulu bwekyalo kyonna kyonna enduulu oyo ye boss we are there because of him mwenna kwe mulya ye boss yagenda mu studio n'afulumya oluyimba nemufuna live Washington yalemererwa tweyagala kakati awo naawo Washington nemukubira amasimu nga jasi kyenjagala mubuuza mutuuseewa kyekyokka tewaliwo kirala kyamubuuza kiddako mutuuseewa Washington agano zikwata bwenzi kuba kolomuzi beera bize bwenzira munavuge mu motoka paka kajjansi nga siraba ambulance
nenjivuga mba ntuuka ekitende nene ngambe baba ali mu ambulance nze wenviiridde eno mukajjamu jjaamu ako kitegeeza abali eno baba ambulance ebeeyiseewo nempeta kati nkubira Pamela namba ya Pamela nali saaji savings nali njirina Pamela ngesimu ye eri busy ngeri busy nejjukira eno nvuga ndi ku speed kati n'amasimu nina okugakendeezaamuko Pamela waagala okukwata ntuuka ekitende njiweta nkubira Kyaga mugamba abasajja ngagamba kati naye Kyaga tinaye eri busy ng'abantu abo bonna amasimu gakola ki gayisinganya waliwo omulasita namulakulumu ku interview aho waliwo omulasita oyo yabeeranga nnyo kukuta yali muyimbi yayimba yakayimba oba yayimba yakayimba nga ayimba bulungi naye yayimbayo omulundi gumu n'akiringa naye akayimba kaali kalungi nnyo mwerabidde yalina dread nga mpanvu zikoma eno nga kyali nnyo radio amwagala nnyo radio nga amwagala nnyo era ng'abeera mwerabidde wemujjukira ngenda mu naye omulenzi oyo radio bwe yali agenda Entebbe omulenzi oyo yankubira essimu naye nga radio agenze ne mugamba agenze Entebbe kati nze saamanya nti naye yalinnya n'agendayo yaliwo he was there kati story gyenkunyumiza nawuliriza bwibuliriza interview yoyo omulenzi and I know is right yakolayo vubuka oyo yayimbayo oluyimba lumu olwali luyimba lwa kolabo n'ateekamu ngenda mujjukira vubuka yalina abeera jjinja eyo abeera jjinja yavaamu kati musita abeera jjinja era mubiseera ebyo yali abeera nnyo jjinja nga wajja noku Neverland ajja n'akiringa n'abeerawoko nga kyali wa radio nnyo era tumuvinga naye vubuka oyo yayimbayo oluyimba lumu tamanyikiddwa nnyo is a rasta nja mujjukira vubuka oyo yayimba bulungi musajja is a rasta ina dread akomero kati kumbe we yankubira nimugamba agenze Entebbe naye n'agenda Entebbe anonye radio kati whatever happened there mu bbaala awo kubanze yibbaala nagendayo after kuba lwo DJ kyali wange yali akolawo bamwita selector entity naye yali taliiwo yajjawo bozze nga awulira ebibaddewo so kakati nziramu okulaba interview kati nze ngamba nva eriyo nalina gyenvuze ngenda ngipakinga wali kusheera ekibuye mpakinga nzira mukuba amasimu Kyaga ngamba bamututte mu ddwaliro nsambya vuga bensambya nayita makindi awo ng'ebuze nenzikirira ensambya mba ntuuka ensambya nga bagamba ate bamututte ku keesi ekaaba kati ku keesi awo already adabamu baali batuuka kati nze nasooka ku keesi nze nasookawo nze nasookawo nga tumanyika bulijjo bagenda mujjanjabamu awo naye kati jjukira munda eyo tebatukkirizaayo nnyo era waawo wabweru awo ne bagamba alindako tugenda bakkiriza kati sooka akyalimu emergency biki nga wobimanyi ebiri awo olwedda kati awo amasimu gatandise Kyaga mbakubidde entuusa ali ku keesi kati nze nkonfaminga naye ne Washington yaliwo nga naye alina bakubidde kuba yalimu mu ambulance naye story eyo nena gyenziramu okugamba awo nja kufunira interview y'omulenzi oyo kuba yaliwo yayogera ebintu ebitiisa kyekyabaawo naani gwe yalaba interview simanyi lwaki teyagenda nnyo viral naye nagirabako yayogera bitiisa kuba yagamba yalaba yakuba teyali kanyama naye nze nkubuulira amazima si mu bubi ndayira oyo nvubuka siyakuba radio kanyama siyamukuba siyamukuba bamuwayiriza siyamukuba ne bamusalira n'omusango siyamukuba kanyama ono siwakanya kooti siwakanya mateeka siyamukuba nze kyensuubira n'okusinziira ku story y'omulenzi oyo omuvubuka oyo
njana munoonyako lumu ngenda munoonyako ku West Side kuba ye yaliwo. He was there. Lwakuba ne radio bwamala radio naye yasirika teyayogera era n'amala n'addayo ejjinja era interview gye bamukolerako bagimukolerako jjinja yenga era yagamba mbadde siriyagala kwogera ku bintu bya radio but bwe bamuze kamba we story yankuba naliwo era bali bamugamba waliwo kyali kitanasooka ayogera buli kimu ekyali awo era ne byagamba ye abakuba radio yabalaba. But I am sure that boy nze siwakanyiza nze kirowoozo omuvubuka oyo ayinza okuba yaliwo mu bbaala naye si yakuba. Nze omuvubuka oyo mumanyi bulungi. Troy mumanyi. Troy twali naye ku kyeye Dubai. Troy is not a bouncer. Troy is not a bouncer. He's just a young boy. Troy yabadde akola security Dubai. Era akola security n'agivaamu n'adda mu kampani yoba ya kyawu ya mumanyi bulungi nnyo nze nabeera naye Dubai. Era ne mukudda wano yerazze mu vacation. Kuganti yasi. Bamusanga Busanzi yali mu bbaala. I don't think he did that. Kati ye. Ndowooza yeeyo. Eyo ndowooza yange. Kati byo mu kuwunzika gwe baawunzikiramu. Ne kumusuna bamusiba emyaka emeka aluddeyo. So kakati tumala kubanze mu ddwaliro awo radio namulako emirundi 2 ku kitanda nali atya nga ndaba bulabi kagundi katambula wali buma butambula wali mu computer ntiri tewali kyendaba. Nze nitegereza radio weti ndabe oba kiri oba eriise oba ekisige kino kinyenyamu oba kino oba asobola okusikamu word saalabako movement ya kintu kyonna kyakolagaki wadde n'engalo nti oba ekole bweti kuba omuntu asobola okulwala nolanga akagalo kagira wekati ng'omubiri gwesikanga gwennyama nti ennyama watirisi assa akagalo oba yekyusiza oba akoza atya oba ekisige kigize bwekiti oba abikuddeko ku liiso oba abikuddeko ku mumwa. I didn't say that. Nze nalaba bwenga bulabi computer nga yekola ki ye moving. Era abasawo ne batukakasa nti kijja kukola ki kijja kugwa jako bulungi operation. Kubanze namulaba nga tebannaba mukola ko operation ne mulaba nga bamukoze ko operation. Operation yali yawa. Era wenyine ku case mutwe bakuba wano. Tebakuba ukikonde. Okusinzira ku dokita okusinzira ne ku information guteko kuba gwali mutayimbwa oba nyondo oba something hard nga sikigo yes ekigo kisobola nakyo kukola kyonna kyekyagala osana okusesetuka wano omugundi kubaba either kyali kitunga kiri hard kubanga omukola operation wano already obuzibu bwali wano nga bakuba wano ke bayino susala batereze. So nituvaawo awo netwogera ne Brian White ntumbulya ntugamba eddwaliro lyetaaga ssente. Brian White ne atugamba tusimbula ku Neverland enkya nti okendubira nga mama already yali gyali mu ddwaliro baganda be gye bali buli kimu gye kiri. Kakati already nga ffe twasulanga awo wabweru keesi. Tiimu yonna yali awo ku keesi nga weesula. Baana bonna team ready and vizo bonna basulanga awo. Era nga otobulwa kyakwebikka. Newe bovudde ludda wango yagala kusula awo nga tusula awo wabweru waligawo omutinga ffe natwala awo abamu ne bagwa mu mmotoka buli abadde ne mmotoka abamu ne bagwa mu mmotoka ne tubeerawo paka ku makya ne buziba. Soja addengo lumudde waka. Ate ne Varandi waliyoki. Nga omukulu gwe tulina Linda tuveeyo tudde waka tugeyo tukole business tudde mu business. Mukulu gundi Brian White nga asiima nga tugenda mu ddwaliro kuba nga tukwali kuba naye wano bamutwalira basoka eddwaliro lyasoka ne lisabayo ssente lizaaliwo ne lisoka eddwaliro ne baliteeka ku miliyoni doza 15.
eddwaliro lyagamba nkwata ku mulwadde ono miliyoni 15 olwedde baali bamutaddeyo naye nga bagamba muleete ssente tusobola tukwata miliyoni 15. Radio yafaga ku akaunti yeddwaliro ayinako miliyoni nga 7 ayina okuwona oba ayagala takolaki ayagala ayina okuwona ngaeddwaliro neriba ligambye nti kumutwala e India sente baali bazirina olwedde ate nga abantu bali willing okwongera okuleeta kakati munenga tubeeraawo kiki ekigenda mumaaso omusira nga batugaba omukulu ajja kuwona ate neddwaliro ennyini dokita n'atukakasa ati operation yawedde kati mukulu tumulinza ddengulu kakati tuba tuli awo twalina eccaga ku ddwaliro eccaga ne mugamba naye eccaga tukole ki kiro sawa ziri 10 nemuga ccaga naye nze nzira makindi naye eccaga n'emmotoka yagirese ku Neverland nange ntwala nsule ku Neverland nfune emmotoka yange nange nzikirya olweru sawa 10 n'emupayi tutuuse ku Neverland nga mu droppinga nga nze nzikirya luwafu kupowa mba nakayingira ewaka bwe nti naaba essimu evuga Makusudi afudde yangu ku Neverland ani akubira jaga Frank already Frank yasooka okunkubira nali naaba nensangako missed call za Frank 2 nensangako ne yajjaga naye mbanzira mbangenda okukubira Jjaga bwe nti oba Frank nasooka kwagala kukubira Frank ate Jjaga ng'eyitamu nangamba Makusudi afudde jangu ku Neverland ne ate nekyukirawo nedda ku Neverland kati ku Neverland twali abantu abo bana twali abantu basatu okuna naddala tweyongerayo okuna ate yatuzaamu amaanyi Moses Kalule omumanyi Moses Kalule twatuka ku Neverland nga tulinze Jjaga ne Wizo nga tutudde mu nyumba ya Wizo naye nga tewali anyega munne nga Waraju wali awo naye nga tewali amukutteko nga tewali ali ku ssimu ye ng'essimu ziri awo nga zivuga nga abantu bazitunuulidde nga zivuga ne tuzitunuulira bwe tuti nga tewali agenda kukwata ssimu tuli basatu Moses Kalule yayingirawo ku 12 zennyini Moses Kalule yayingirawo Moses Kalule yatugamba banne kati ekyo kize katulabe kiddako Moses Kalule kati nga omanyi omujagujagu asooka akubira poliisi amugamba mukulu afudde nti tuwa security ng'akubira Steve Gundi ono ani ono yayimba sirikyusa Sweet Kid nga atuwa entebe tumusaba ntebe Sweet Kid yali kyali wa radio tumusaba ntebe tenti kati awo abantu bagenda ffe tugenda tumanyisa abantu tukkiriziga nti amasimu tugakwate twogere n'abantu ekize tuba tuli awo nga ne Kabangeri naye ekkeraki Wizo nga gatugende ku ddwaliro asirise tayita kyayogera ne Jjaga asirise Jjaga sirabangako Jjaga nga Jjaga naye bwe nakakasabu naye tali gumite nga naye asirise nga nange nsirise radio yakwata bulungi nnyo mpolaawo na Wizo n'afuluma bulungi nnyo mpola ne Jjaga tudda mu mmotoka ne Moses Kalule patron etukulembera tujja ku case clinic tugenda tuka ku case clinic nga wajjudde abantu already tugenda okufuluma ku Neverland nga batuuse we bali wabweru Malule gadduka ddakiika emu ekyalo kyali kimaze okutegeera kino kyonna omanye ekyali awo kati tujikuba ku case clinic twambuka waggulu awo abayaye bazza barasita baagala okuteekawo embeera mu ddwaliro omwatugamba omusajja agenda kuwona bwe dokita mwenyini mwatugamba abayaye ndo nga baagala kuteekawo embeera eyaddala nno nga baagala giteekawo nga baagala kyokka nga bali munda mu kizimbe nga baga mwatugamba agenda kuwona operation ekolebwa abantu banasooka kwagala okuyingira mu ddwaliro
already tuli munda ffe n'abarasita abasinga bali munda mwebagala okwekalakasiza already wabweru wajjudde kati abasinga abayingira poliisi egenda okugira nti kati wabweru abantu tebayingira ng'oledi abarasita abali abakulu radio yalina abarasita emikwano yalina abasajja bamwagala kati abarasita bonna baali bamaze okuyingira nga bali munda abarasita beekyanze bagala ddwaliro lino teryakoze kimala bwe kiba kyabalemye lwaki temwamwongeddeyo lwaki mwakola operation oba gye mutasobola abayaye babitandikaawo kati kyagaŋŋamba abayaye walaba nga nange mbalaba baagala kutandika kwonoona bintu bagabisikayo bekozeemu akakukulu bali abantu nga 15-20 bekozeemu dde omugundi yaabwe wali eri bagamba eddwaliro lirina okusasula lirina okisasulira Maksudi tagenda bwatyo twabadde wano okwosa eggulo ne mutugamba kiwedde operation yawedde tumulinze kuddangulo Ndotango okunywa n'akantu kaffe tugambye nga twebererawo ku Neverland ne tubeerawo ne ku ddwaliro tuva ku Neverland tudda ku ddwaliro tuva ku ddwaliro Neverland mugamba bwakoma tujjamu ku kigere yewutire nkugambye nga ffenna buli omu agamba kabyadde engulu kati Maksudi bangenda mukolera kino oba mutwaleko ku vacation oba mutwaleko akyeringe oba mufumbire ekikoko oba mufumbire kamyu oba buli omu nga yeetegese bagala nnyo akamyu nti radio waviira mu ddwaliro bw'ati buli omu alina kyagenda omukolera Wizo Wizo akaga omusajja ono bamutwa nga Wizo yatuzaamu n'amaanyi nigwe ukimanyi Maksudi bangambye mbu yatemezaako eriiso ate awo ne tuddamu amaanyi tuge omusajja essaawa yonna Wizo yatugamba po tugenda kunoonya embuzi ngezi naye nga Wizo okuvaamu ekyo ssente ezo naye nga ali ready naye nga tugenda kunoonya embuzi ezi omugulu kabyava mu ddwaliro bamuteeka eri mu makage fuba nebweru tulye embuzi yaffe nga tumusanyukirako okuva mu ddwaliro nga buli omu yeesunze kali Wizo nga yatuzaamu n'amaanyi angoddaga ayinza okubawo nagamba okimanyi bankubiddeko essimu ne bagamba omukulu akagere bakalabye nga kasamba tugamba naye essaawa yonna naye nga puresha tugiriko naye nga nze musajja nga Katonda kale akola ebyamagero tumulinde nze namulaba waliwo ekintu kyolaba nogamba kino okudda Katonda kiba kijja kuba kyamagero nze namulaba either yali yafadda oba yali tannaba kufa naye nze namutunuulira okumala essaawa nga abagenyi bajja ne bababuuza buli omu n'atundakaawo n'ateekawo kyateekawo n'afuluma nze nabeerawo okumala essaawa nnamba nga mutunuulidde bwenti nze olwo omukyala yambuuza nako ije baleko naye nga simuwulira maaso nga tadde ajagala kulabako kantu katono nyo bwe kati kagira bwe kati essanyu limbugaani nentuula bwenti awo ng'ali awo ku kitanda nentuula ku katebe bwenti nensirika ne mutunuulira bwenti kumala essaawa nnamba nga tewali kendaba nga tewali na kindaga nti redi yali anasobola okudda engulu nga sikirabawo nze kwali kutugumya kw'abasawo naye nze nali maze okiraba nti tekijja kusoboka Wizo ono n'abasawo bamugumaaza nga bugumaaza abasawo baali batugumaaza era ne mama radio bamugamba ngadda engulu essaawa yonna alinda bulinzi kusituka ne mami bamugamba mami kati ekisigadde musajja kudda ngulu era nga ne mami naye ali kushuwa ndi omusajja essaawa yonna adda engulu Maksudi bannaye awumule emirembe nebagamba ntawo omulambo atawaanya buli muntu Maksudi nze nayogerako ebigambo awo muganda wange ekkagaawo yali bindeetedde obuzibu awo naye wamulootako nze kati nja kukonyemeza kasitola ako nako nja kukakonyemeza kaali kankubye nnyo ako kankuba nnyo muganda wange ekkaga guno kati akankubalira esitola eyo kati tumala byonna ebyaliwo byonna ng'ebyaliwo okufiirwa tukutwambuzizza tugenze tuziise tukoze buli kimu buli kimu kiwedde nentuula ewaka neŋŋamba kati omugezi okwewalamuko ku bintu bino
olinnyamu ennyonyi ogenda n'obumulamu nosoka nodduka nenkwata bulonyo pasipooti yange nendinya ennyonyi yange nenzira ya Abu Dhabi ali nkyayina ebbaala yange era nga bali ready okunnyaniriza nenziramu nenkola era nga zi WhatsApp bazimpereza mappo kati tuweka wali kino kiri kyene mugasibanyega nenga buli omwali sure ndi ponos I didn't give them any time. Tewali muntu yenna ina yambuuza kintu oba nkumanyi oba sikumanyi nenkikuddamu nga kikwatagana ku radio kikwatagana ku Neverland nasirika ate bawegere Kaga byali bikuletedde obuzima muganda wange nze okubiŋŋamba mbu nalina binayogedde Kaga namala kuddamu biwuliriza omuzimu gwakulinnya nga babimpeereza omuzimu gwakulinnya kati nze ntuuka ekkaga nsanga omanyi eyo first visit radio yali idea yange kubanga nze ngenda okudda nze bwe nava Dubai ku kyeyo nga nvuddeyo kati nga radio kuva we ya first nagenda siddanga namalayo emyezi 9 eyo nga buli kimu ngabiraba ku social media era bwe natuuka bwe nti e Kampala nasooka genda wa Wizo nasooka genda ku Neverland ne mugamba nkoddaga kiina kuba bwekiti kati ankoddaga era nendaba ddala nga ampuliriza ne mugamba oba osigaddewo tupushinge kiri kyajja nawe oli talented let's push abantu bwe batayita omwogerera nangamba kati already team ready and Wizo becha bana abamu badde n'abalala badde n'okugamba nga team tekyaliwo nga buli omwali alina side abali ew'omugezi gye bali abali ebakyali ankoddaga bwe bali muga ankoddaga tutandike ne buyina let's push murango okuzimba nze ndi mugamba ankoddaga bwoba oyagala kyenkusaba kati gweddamu nga buli wabadde obeera toyogera bantu baleke kubanga nze nabiwulirangaawo oba nvumanga nanyiga ng'omuntu waliwo yabavumagawo nabagamba ngende muzikule mulye nga mmanyi anyiga ng'omuntu kubanga nabirabanga byebawandiikanga nange era omuntu bikunyiiza ng'omuntu naye ne mugamba kati wesooka amawulire kati galeke ffe katulwane entala abaana abakwagala bakyaliwo leka abaana abakwagala abakyaliwo bo balwane okitegeera lwakuba obuzibu bwankoddaga nti kino kubanga zidde twali tukkirizganyiza ne tusinkanira n'oyo gundi oyo omuvubuka kati akola ku bya social medias era yalwaningako era ne radio yawo ne Wizo omuvubuka oyo mwerabidde nenja mumujjukira era yabeerayo ku post ezimu yazikola ne mugamba omanyi ng'oli ku social media za mukulu kituba tukola kubeera yali azibeerako ne radio ng'akyaliwo kola eryo jukali yabeeranga na simu kujjako wansi nga walina mugamba mpositingirayo akantu bwe kati so nemuyita naye netutuula naye awo netwogera tugamba mukulu tumupushinge tusigale tukwate shows mukulu ayimbe netukkiriziganya nekiggwawo okyali awo mukulu obadde ogenda okuwulira ayina ate kyaleese aleese bomu ate kani yeyina bazza wansi baali bamumezeeko yali yeetagako omuntu gwawuliriramu kati ate n'omuntu okugamba mbu nno singa okufa kwa redio kuwafaamu nange nabirabanga neŋŋamba nze namugamba basobola okwogera byonna because you a star obeera star balina okwogerako balina okwogerera ebintu bingi but ebyo byonna birekeeyo bikunyiiza ng'omuntu naye bireke Wizo oyo angoddaga kyali wange nga bwegambye ng'obugjeeko sitiriyo angoddaga nze mulala yabeeranga naye nze nabeeranga naye angoddaga era bwe basiri wa radio ndi neddaga ate bwe basiri nabo era mbeera nabombi kuba nze nabavuga nga tuwa wiiki namba netugenda wiiki namba tuli mutuwa netudda fenna ttiimu nga bwe yabeeranga twatambulanga abantu 8 twatambulanga abantu 12
10 bana ana twatambulanga 10 mu motoka era ng'esimbula eri 10 inakuba 10 ombu abula ko tegenda egenda naye aba babiri bubayino beerawo twasimbulanga nga tugenda kutuwa tugenda kubambalala tugende ibanda tugende luddawa bewesiti eyo tugimale tugenda gikubira wiiki olwokubiri tuli wali olwokusatu tuli wali olwokuna kati abaale bagala nga okugenda baalinga bangi nga tuyinza okusimbulawo nga aliwo abantu nga 30 bemulese bonna baagala kgenda naye nga tiimu egenda yeemanyi dijepo wali ku steering kyaga teyagendanga nga tugenda na Labeja Labeja ali wano kati abasigadde bonna mabega era nga tuba tuteddamu ku exercise yakatonotono nga twenyiganyega mu kaawo kuba twagendanga olumu ne ba Red Bantoni gundi onani ono Rocky Giant naye twatambula nnyo naye baana bangi betwabayimbi bangi betwatambulanga nabo ategedde tuyinayo tuwanaga naenda kanfunira wawe kyasaddemu ayimbe mali nnyo ku stage nga jja radio nga tagoba muntu era nga mubuuza ogende nti era nga muga mukulu nange mbadde njagala genda katunga no problem ne bajja nga ayina abantu nga 10 bagambye okugenda kyokka emmotoka etwala abantu kakati wano mugwirawo ne wizo wano ledi yamaze okugenda mu bigambo mwayogeranga ne ledi ne wizo kintu ki kye bagamba wizo nga ledi yafudde nakigamba nga kyali kimuyitiriddeko okumuluma bamuvuma ebyo ebibiri bye byamukyankalanya ekyo kyogambe nti abamu bagamba yaviirako rediyo okufa kyamuluma nnyo n'ekirala ekyasinga omuluma omugamba nti oli mu kufa singa gwe wafaamu ebigambo bibiri byamuluma byagirako ddala era yaŋŋamba sisobola kutereera ne mugamba byayogerwa abali ababyogera alina ddata wa 5 tomumalirako budde ajja kuba akufiireko tomumalirako budde muleke ate tobadda namu kuba yatuuka nga kati wizo just obuzibu eri ayina yabulawo abantu abamukamfatinga abantu beesiga kubanga ate ne mubulamu buli nga already akyaliwo ate wizo yalinganga nnyo yekka yabeeranga nnyo yekka kale mukaseera weyeetagira abantu ate baali tebaliiwo kibeetagisa okuddamu okonekitinga nayo nga n'ekirala nga alina okuba nga oli kyaliiwe ng'akukkiririzaamu nze wizo wenakomawo nengenda ewuwe yasanyuka nnyo nagamba po nali nakunoonyaako naye esitakufuna nga njagala kwogera muko nawe nemugazi ono mange mbaddeyo nenga wobimanyi naraba tewali kiddako esuka nange nenenzirayokko kukyena nyakasitunzire mugane njagala tukole bwetu tete tutuulaawo netutumya kabbiya natumya kabbiya nangulira kabbiya gwe mulundi ndoza wizo gwe yasooka okungulira kabbiya yamenya likodi nangulira kabbiya awo netukanywa nagamba twongereyo kabbiya nemmere ne bakireetaawo ekimere ntukikuba ngalaba byemugamba byadde yeetaaga ninita nakakoolaawo netukagayabukaawo just nga kirabika singa yali nga wendi ebintu ebimu tibyandi happeninze ku ankoddanga kubanza ate nali mbamanyi nnyo nali mbategeera wizo takuba simu nolabanga wizo anoonya nakubira wizo osobola ogikuba olunaku lulamba nga tagikute naye ngaagirina kuva dda ngaagirina wano mu ngalo naye nga tagikwata kati watukweyo okukubira aba akwetaaga wizo alwanya entalo waliwo emboozi gye nalaba nga bakuba wizo ku music wa radio eddini lyali jjoogo oli agamba wizo ave ku music wa radio nengamba ye statement kyeyo oyawula otya wizo ku music wa radio kati waliwo ebintu ebirala byenalabye nga sama ayogera n'agaba emmotoka za radio bazitunda ku gundi eyo naye ebintu kubanza omulundi we nasemba okugendayo ngendayo bwemba njagala ate ninayo obuzibu ki omulundi we nasemba okugenda yasanga zino endabirwamu ze wa radio ezeri ennyumba ye ezewansi nga zayitika neŋŋamba bambeeyo ssente bazifikisinge naye ngaali gwegamba nti zifikisinge
Kandabe nyumba y'omukulu at least empewo egundi ijja kuba eyingiramu nnyo enfuufu bwe we bazaamu zaati kaba bakazaamu leero ekiro nanti bazaasa bayinza waliwo omuntu ajja n'omuggo oba nabiwulirako nange mpulirako gundi awo nti muba mwakakizaamu genda okulya nabiwulirako omuvubuka oyo Same mumanyi bulungi nnyo kubanza yankubirako kesimu lumu naŋŋamba biki mugaa naye Same olabayi Wizo omumanyi Wizo omumanyi Wizo nze mbadde nsaba yogera nnyo ne maama we oba yogera ne Kamiiri lumba Kamiiri Kamiiri rajje lwakuba ndi n'obuzibu nti kintu kye bamukola kiraka kyali kinene nga kyetaga treatment y'amaanyi kyali kinene nga kyetaaga treatment y'amaanyi nga mu mitwalo 5 mitwalo 3 tegina kizigenda kukuyamba kati ate bwe yalaba nga tewakyaliyo ssuubiri mulabirira nga ne beyadde yeesiga babaddayo nali mugamba nti yogera ne mami bayogera ne Kamiiri nga nabo tebateekayo kale bamuwayo kye bamuwaddeyo naye yali yeetaaga treatment so kati muvubuka ne yeekyanga Neverland already okufa era ina mu motoka 3 zipakinze manyi radio yali yagamba tagenda kuvuga ku Toyota zino zirakufuza zagalira ddala yavuga ku Toyota yali avuga motoka era yagamba tagenda kuvuga ku Toyota era yafatavuze ku Toyota awakasa yalina Benz convertible mujamani nga alina Jeep yali enjeru eyo nene bweti America Jeep oba Mungereza akamungereza ayinza okuba Mungereza nga alina eyo Jaguar nga alina ne BMW naye convertible eri ya Benz yagitunda n'ayongerako sente n'agula Jaguar yakubirako abantu emboko kati kitegeeza eri zaaliwo emmotoka ezi 3 Jaguar, Jeep ne BMW neyo yali yakagigula lw'omuvubuka yali agimuguza namuga agiteeka awo yali enfifumuko omuvubuka yeetaaga ssente ate yali kyali waffe namuga nako emmotoka kyange ki BMW wakitu kimpaamu ssente namuga akireete era kyemmanyi ku bintu 100% ayinza okuba yamuwaako like 30% yamuwaako nka 30%. Kati banga nti ezo motoka teziriyo nalaba Same agambe motoka gundi yazitunda ngamba yuza na ku motoka naye agamba mukyala yazitunda Same agamba muwala yazitunda nga Wizo tali ali mu America yagamba muwala yazitunda Same mutuufu Same ateeka okuba mutuufu kubanga nze wegawe gambye naye motoka tibaza zitoko 30 oba motoka yazikima kuba yali abanja oyo mwana w'emmotoka tiyaginona radio yafa nambuuza ki ekiddako ku motoka yange nemugaye motoka eyo giraba gyesonowa Brad fe abantu abalina ebintu bya radio nga tumanyi nti tubiyina twabikomyawo wayina ki nayina sente ze meka milioni 5 wazikwasa nasizakola era mu lumbe lwonna bagambanga nze baganda nina bwezi 5 kino kyetagisa abanaye kino kyetagisa gundi tukole bwe tuti gundi tukole bwe tuti kati gwe kyomanya nti mu kufaako famire ya Wizo ya radio yali mu ddwaliro sente zonna buli omu yeetema waliwo abantu abalina ebintu bya radio nga tebabiwaayo ngo bamanyi kimanyi buli kintu kyo radio kyali ayina bamanyi gye kiri bamanyiyo time tenatuuka naye nga bakimanyi famire ekimanyi mataka gonna ge yalina famire ekimanyi waliwo abantu abalina ebintu bya radio ebali eyo kale era nga radio nga we yali omugabi ng'osobola otwala ekintu kye kubanga agambe nti abamu era ebintu abamu nga tulinayo akasente kasente ke era abamu bakaleeta bamu bakakulakulamu ebintu ntwawo waliwo ekintu ekikyanyiza Wizo nakati ekyanyiza Wizo nakati kyo kimumazeeko emirembe kyekisinga omutabula bigambo ki byosobola okugamba Wizo ku bantu abamugamba nti yata radio
nga kyabawo obudde era nga kikyamutabula bigambo ki biwandi mugambe wesobola omugamba ebisembayo kuba oli muganda wo mu kufa kwa radio Wizo takuinaamu wadde omukono gwonna era sisuubira Wizo takuinaamu wadde n'omukono takuinaamu wadde n'omukono era sinali sisuubira nti Wizo yandiyagadde radio aveeyo. Wamala emyaka emeka? Nabala emyaka 3 okufa kwa radio Wizo Manizo takulinaamu wadde omukono wadde kugulu wadde akagalo ekyamuyitirirako. He was okay with the radio. Yali okay. Wizo was okay because he was making money. Ate nga tataddemu nnyo. Radio okufa kwa radio naye yakulabanga abantu abalala. Yakulabanga abantu abalala. Okufa kwa radio. Yakulabanga abantu abalala. Ate ne radio era we bamutwalira entebe era twali ne Wizo era twasigala ne Wizo. And he had nothing. Ne bigende entebe tabimanyiiko kuba ne bamugamba tugende naga. Waliwo ogambidde omuntu yayogera ekigambo wali teyali Wizo. Kwaliwo abantu abanigambye oyo Wizo teyali Wizo. Wizo was okay with the radio. Bali bafuuka ba Luganda. Nga ba Luganda era nga Wizo is okay, is comfortable with the radio. Just bine byokuyombamu ng'abantu bibaawo maama wo olabuyomba taata wo Luganda omukazi w'omwana wo n'ebyo butakwatagana byaliwo bibaawo ebyo kubanga bitumalire na budde mu kusooka Good Life eyo sente bwe zajjanga nga radio yasinga ku percentage kubanga yateekawo embeera ya promoting yayimba ennyimba yakola ebintu ebisinga yatuwa ne ku ssente kuganga percentage eri mukko waggulu kuba yalina osasula naye twafunamu obutakkaanya awo nga Wizo ayagala 50-50 which was radio nagamba it's okay kubanga era radio asigala awandiikira eno ennyimba n'aziguza abantu abalala ekitegeera ye ali okay ne 50-50 so I think kweko olutalo ndowooza olwaliwo olw'amaanyi 50-50 eyo naye era terwagenda nnyo naye watuuka obutakwatagana awo bwalinga era nga bwomanyi nti abantu bayinza obatuuka ekiseera tebakwatagana so radio kukusalawo yakola eki ebibi ebigenda mu maaso ng'omuntu yokka eyina yeetungula kubanga naawe osobola okubeera mu bazadde bo nga bakuba buli kimu nga buli kimu okifuna mu budde ne n'osalawo n'ogakange n'empangisa akazigo n'ova mu mansion n'ogenda n'opangisa akazigo ak'emitwalo 5 n'otandikira wansi kati radio ekyo yali abala because radio yayina nnyo yatunuliranga nnyo ba Wizkid abo n'agamba naye abaana bano kiki ekinnemesa okubeeranga bano obwongo bwe bwali butunuddeyo kubanga ba Wizkid bajjanga bano nga radio ate ye balaba ati ye w'amaanyi nnyo kale Wizkid yajjanga ku Neverland awo ng'asula nawo n'asulawo agenda mu nnyumba ya radio naye n'apowa nga watuukedde mu Uganda paka kuvaawo ng'ali awo akolawo ki ng'akirinze gomanyi nga happiness yabeeranga ku Neverland awo omanyi happiness yabeeranga ku Neverland ng'olina kwekomako bw'oteekomako owedde ekisookera ddala olina okwekomako abakyala bangi mbamanye olina okwekomako abakyala olina okwekomako omwenge biya olina okwekomako ebiragalalagala okuwuta kati gwe kiri eri ggwe ebirala kwabaana era bajjanga awo ne bazontuwala etatugaa kati we yavuddeko agende nalwe yaŋŋamba nti Sami bwatyo naye we yavaako Sami yajja musajja akola ku Red Pepper n'atandikiriza omwenge Sami nanti kati abaana batuuka awo bafuna ssente n'ebirala nga byonna weebiri byabwereere Sami yafunamu akasente anti kati bakutuma emmanga buli muntu ajja atuma ggwe kyebiri makati buli muntu agande kiriro ndeetereyo paketi ya sigara 2 kiriro ndeetereyo kipa ya waraki kati nga omwana asobola okubeeramu n'ekyetaano kye n'ekyekumi kye olunaku akola ekyekumi abagagga bajjanga awo bagagga bajjanga bazze kulaba Maksudi ate nga bazze mulo bantu bavanga ebulaaya eyo ne bayingira omuntu najja ne kureti najja babamu baleetanga n'omwenge nga bagugjeyo bweru ojjukira gwewanywa e London nti ye ngujjukira kuguno nagamba kati ye omukulu akeera kumakya nagamba naye leero tonywa kuka Heineken
kati ng'olunaku lonna wiki namba Heineken tiwali chupa ndala y'ensala ya bia tokuleta bichupa Heineken yekka